Omukyala Rema Namakula wamu ne Lydia Jasmine bavuddeyo ne babanga bansalinga oba baddamu Abannayuganda abababuziza ebibuuzo mbu lwaki tebanabalaba nga bakongratulatinga Eddy Kenzo. Munnange byonna ojja kuba nga obifuna mu maaso awo. Ate ye Planned Mulekwa Junior avuddeyo n'abanga ayambalira omukyala amanyiddwa nga Rita Kagwa. Nsonga ki? Byonna ojja kuba nga obimanya mu maaso awo. Ate munnange ye omuyimbi Acidic Vocal omusanyu eringi yavuddeyo n'abanga ayanjula abazadde be ng'abanjulira Abannayuganda. Bannange amawulire go tulina mangi nnyo mu bujjuvu. Ate Brenda Miles biki ebigenda mu maaso gonna tujja kuba nga tugakuwa. Tulina bingi nnyo, byonna ojja kuba nga obisanga mu maaso awo. Obutambi tubwina era nga nkugamba kimu nti omukutu guli gumu gwokka NCK TV. Obanga tuna subscribinga munnange kekadde subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, saako n'okubanga oleka comment yo. Akatandika n'omuyimbi Acidic Vocal munnange omusoga mwene kyeyatuuseeko nti yabadde takisuubira nti ajja kubanga afuna abantu be yafunye, era musanyu lingi nnyo yayise maama we ku stage ne taata we babuze ku bantu n'okubeebaza okubanga bamusapootinze. Bannange ndigwenda tukobere maama ebbanga ly'emumbona iri mumukobero bayazaala mwana wampe sambe abakoba ati ndi wampe sambe mwanike ku mikono ate abakoba nti maama yazaala omwana omulungi gambale ku mikono. Maama katuyiremu abakoba nti ndi wampe samulungi Alhamdulillah. Mama ona ni mama wange Aisha Nzana abalamuse kubulamuse ono ni baba wange Anzala yena akabulamuse bulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Usekaju mwana mulio namutumba isekereti amina kaeke mwebale kubagira mwidukulu waimwe era mwebale kumwenda ekiseera kyona mwenge mutyo okubagala paka mumule. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwenzi ba manager bantu bana manager wizi nikati dikudu wa mwana manager Oscar nenda kubala kono nono kumuli angokobeta mama baba entertainment ina kawala musego Mwebale kwenda Acidic Vocals. Mwebale kutuwagira
Selector Reason Metro FM atenga manager wa Acidic Vocals webale kwida abasoga ononi Acidic eyabuza nti Acidic ni nani aliwa uno webale kwida ya banange webale kwida kutuwagira era zena okulaga ekizibu kya mama wange ne baba wange nenafuka buli mmeso ge bakumbe bazokunza abakuma kendi n'empisa bandi abake musobola okugenda mwenda bandi muti. Thank you so much mami. Era nga bambera kukola on stage Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear, uniforms, n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka. Zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi. Okwanjula baby shower. Ate ye omuyimbi Rema Namakula agambye nti bannange lwaki buli kintu ekibaawo mu bulamu bwa Eddie Kenzo mukimuteekamu. Agambye yes musician ate era oli taata w'omwana we nti lwaki mu bantu bonna mubuzzayo buli kaseera lwaki tetwakulabye tetunawulira ng'ovaayo kumukongratulatinga biki. Agamba nti owaaye yabagamba dda nti oli taata Mal. Oli taata Mal nti asigala buli kimu kyatuukako aba amwagaliza birungi byereere nti kubanga abamanyi omwana we naye agenda ku benefitingako so nti takinaamu bad blood talinaamu ki ye amwagaliza birungi byereere. Ate ne Lydia Jasmine jjukira Jasmine ono bulijjo baamwogerangako nti beeyagala nani nti beeyagala ne Eddie Kenzo era ne batuuka n'okugamba nti yali ayagala muwasa era ye omukyala omu ku abo
abantu gwe basinga oba bannamawulire gwe basinga okubanga bamubuuza ebibuuzo okuva Eddy Kenzo yavaayo n'aba ng'alangira mu butongole Nyamutoolo n'agenda ne bwabwe n'akyala. Be bantu abasinga kufeesinga media naddala journalists nga bababuuza ebibuuzo ku relationship ya Eddy Kenzo ne Nyamutoolo. Naye this time around yabagambye nti ye muyimbi era takinaako buzibu era nti si kyateeka nti alina okuvaayo mu lwatu agambe congratulations Eddy Kenzo, naye agamba nti amwagaliza birungi byereere era amuyozaayoza. Nga tuvuddeko eyo munnange ate Planned Mulekwa munnange yavuddeyo ate n'aba ng'ayambalirani omukyala Rita Kagwa. Jjukira Rita Kagwa emboozi nagikozeeko wano nga avuddeyo kubanga ayambako Mama Malayika nti yamuwa ku buyambi bambi yawulira omukyala oyo namwandu wa Tamale Mirundi ng'alajjana Rita Kagwa n'asindika package oba obubaka kasente kayambe ku mukyala oyo. Era omukyala oyo yavuddeyo n'aba nga yebaza Rita Kagwa. Naye nno Planned Mulekwa teyawadde mama wange Mama Malayika yani Rita Kagwa nalabye Rita wabula mundeke nze saagala kuseka kati nalabye nga Rita Kagwa mbu wagabye obuyambi katubasabire naye Rita Kagwa n'ennyumba yakulema okumala. Enewe ekyo si kyekikulu naye weebala olw'omutima ogwo Rita Kagwa weebale bambi kuyamba sentio naga Junior alina omutima omubi kati mbadde munninze Junior waki olina omutima omubi yeebale Rita Kagwa nalabye ka vidiyo mbu wayambi naye seeno mpagwe tusipiiki nesokoola amannyo ate abange mukulu Kasiku avuddeyo n'aba nga awabula abantu nti bannange empala nambi si kirungi okuwala n'omuntu nti n'oteeka ekintu ku mutima nti kibi nnyo ayina ensonga ze obubaka bwe bubuno. So gwali eyo funa mentalite y'okuba omukkakkamu omumativu ku mutima. Ekintu ekyo nakiyiga nina kyali wange yambeerako n'anjogerera ebigambo bingi nentuka ku point we nagamba oba nfuna munkubira amasasi naye be natuula wansi neŋŋamba omuvubuka ono nsobola okumala emyezi 3 nga simulabye nga tomulabyeko okitegeera gye yanjogerera ne bankungoli abankubira amasimu ne bagankubira ne bagamba naye omusajja wamukola ki ng'akwogerako nnyo ne mbagamba nti ndowooza twafuna mufunyo because omanyi waliwo otukanga okukola ekintu ekirima kiwa mu kifo ky'okuzzaayo ate gwe ebigambo ga nti ndowooza omusajja tulinawe tutategeeraganira oba oluusi n'okkiriza nti nakola ensobi naye namwetondera oba otegeera kye ŋŋamba kwegamba eyo discussion n'ogiggalawo kati be natuula wansi kyekiri era kye nali nkunnyonnyola ku kyabawala n'omutunuulira oti oyogera naye yeepanka gw'ogenda omuteeka mu ssente zo twaliko ne bantambi awo omuwala azze tulya tunywa bamupambana atumiza netteekaawe mbavuga ŋŋamba yawo neiba wange ngenda mu dropping ali n'omuwala agamba akoma ku kati wooko namugamba emmere gireke tugenda girya apaakinze kugamba wanaekisi afunye emmere yaalidde alidde apaakinze
atwalire be yalese waka gwe tolina kyofunyemu omwana ne mugamba nti wadde kakiisi olwo alaba gwa mutaddemu oli wa layisi nnyo namugamba emmere gireke era nafuluma yali ayingira catwalk emmere nenjimujjako balo ne bagamba aba naye obozanga ntambi oba oyo Roni ne bagamba kasuku kyeyo kyokoze ne mbaga nti bannaye omuwala mubadde naye biiru nze ngisasudde yonna nga mmanyi nsasulira bakyali bange ogenda kushuwa ogenda olye ate kati omuwala atulaga nti ffe tuli balayisi nnyo tasobola kujjamu agenda n'emmere yaffe mu catwalk ate afune yamugulira ebyokunywa ebirala ate amale agende eka atwalire mutabani we oba bakwano be nedda emmere yaffe agireke kati agende ne animo ye gy'abaawa mutabani we abange munzikirize mbe nga mberekereza naye nga tujja kuba nga tukoma mu maaso awo n'amalala mangi njo temuvaawo